Mulembe gwe twogereramu CV nkulu nnyo. Byokozeeko abantu bikulu nnyo okusaanyiza w'ogenda okukola. Abantu baagala brains. Coach tafaayo nnyo ku nkula y'amagulu go. Tafaayo nnyo boli wa bitege. Kasitooba ng'osobola okuteeba. Tafaayo ku ggwanga lyo. Ebyo tebimukwatako nnyo. Tafaayo na ku nkula ya mutwe oba tegwaterere eri abalina emitwe nga misongovu. Naye kasita guba omupiira guseererako ne guyingira oyo gwayagala. Abatendesi, abalwanyi mu ntalo, baagala ba marksmen, basajja basobola okuteeba, abalina sabbaawa mu mikono. Naye twewuunye nnyo kabaka abakabaka, mukama w'abaami. Ndi bwe yali ku nsi yeetooloolwa abantu ba bulijjo, ordinary people who misunderstood him, failed to exercise much spiritual power, and sometimes behaved like school children. Sometimes. Yalina abantu boyinza okugiyita a mixture of misfits. Pigeons bali bana bobuko enkolimbo buyindiyindi bakolerera kulya tebalina za kutereka. Tunaba kumulaba nnyo babayinza okuba gye bali nga nze sinnatambula nnyo. Omusajja yafunye ensente empitirivu mu bigaaga n'ebirala. Abasajja baali ba tax collectors abali mu group ye, abasolooza b'omuki. Toyinza kubanga gwalonda oli mu Ebbulaniya n'olonda ab'Ebbulaniya ate abasolooza omusolo, kubanga abasolooza omusolo baali bantu ba wansi nnyo mu by'omwoyo ne mu community. Why? Kubanga kizibu nnyo okuba omusolooza w'omusolo n'oba nga tovunaanibwa gwa bubbi. Ekyo kizibu. Bw'oba gy'oli amiina weebale. Naye nze yakolako mu katale obeera ne risiiti ng'eriko 5 nenga wamuwadde 5. Yakolako mu katale mbamanyi. Risiiti olina ndala wawadde ki? Ndala. Akuwoza n'okuwoza ezo n'atazitwalayo. Balina n'obufume bawooza naye ng'eri bannannyini abaagala omusolo byo tebabimanyi. Balina waalyamu. Ate mu bino ebyeddiini kizibu okuba omuwooza yennyini ow'omusolo n'aba mutukuvu, kubanga awooza ne ku batamiivu. Toyinza kubanga oli muwooza n'ogaana okugenda wa Bereddene atunda omwenge gw'omu bitanda okumuwooza ate n'otwalayo ziruwa. Toyinza butawooza bambizzi onookikola otya, kubanga basooka kubuuza bupoko joint obuli mu area yo woowooza. Onookola otya? Kyokola abasajja nga bazaakayo ensi beenyinyala kubanga bawooza ne ku nsonzi. Kati tebayinza kubakkiririzaamu. Naye ate Yesu mu gurupu ye alinamu abaki? Abawooza. Abennyalwa community ate abasindika mu community. Waliwo bayita ono Simon Zerote. Bazerotes baali basirika, baali bayeekera, baali bamuntu nsolo abaali mu kitundu ekyo nga bo baagala gavumenti ya Ruumi kugijjako nakiki? Nakifuba. Teri byakusaba ebyo byakusaaga basaza. Bagamba Dawudi gwe waddira mu bigere gwoga nti oli muzzukulu wa Dawudi. Dawudi yalwananga ntalo. Leka kuleeta bugayavu wano. Abazerotes n'omuteeka mu gurupu yo. Ate n'obasindika bagende babuulire enjiri. Kati bw'ogatta ebyo weewuunya. These ordinary men and women. Kitalo nnyo. Kiki kyanoonya? Waliwo ebibuuzo ebitategeerekeka. Lwaki abo baayagala? Omusajja ataali munnaddiini teyakozesa ddiini okwogera statement eno gye ngenda okubabuulira. Bamuyita Abraham Lincoln. Yagamba, God loves ordinary people very much. That is why he made them in plenty. Singa ogenda ng'onoonya abantu abaawaggulu be baki? Era wano singa nga nti abantu ba bulijjo muwanike emikono twandiweddewo. He made them in big numbers. Big numbers. Kyova olaba muwandiisi omu yagamba, era kyova olaba successful people have been ordinary people, not sons and daughters of kings, presidents or rich people.
ordinary people. Ne Yesu ekyo kyagoberera. Yabakola mu bungi. Yesu bw'asikaninga ensi eno n'asikaninga obukulembeze bw'ekkanisa, alabikanga naye atanoonya bamalayika mu mubiri, alabikanga atanoonya bantu baakula bulungi oba perfect people, alabikanga anoonya abantu ab'engeri ey'enjawulo. Omuntu omu yatunuulira ennyo gurupu eno n'agisikaninga, yavaayo ne statement eno gye ndowooza nti ntuufu. They were a class of people who could stay close to him. Yesu yatunuulira abasajja bano aba bulijjo nga basobola okumusemberera era nga bakolaganika nabo, ng'asobola okutambula nabo, basobola omuwuliriza, basobola okutambuza ebigere, basobola okusula ebweru, basobola okugenda mu Samaliya, basobola okugenda mu bamawanga, basobola okugumira empewo, basobola okugumira okunyigirizibwa, basobola okutuyana, basobola okuwaayo obulamu bwabwe bwonna, basobola okutambulira mu bwato obutalina makulu nnyo. They were a humble class. Ayinza okuba nga ono mutuufu. Ndi Yesu alabika nga yali anoonya abantu abatafaanako nga Socrates, ba philosophers. How, when, which, where. Eyo gurupu eyo alabika nga Yesu yali agidojinga. Abafalisaayo, abasadukaayo, abalabayisi n'abayitako. Kirowoozebwa he was looking for a teachable class of people, abantu abasobola okukola ki? Okuyigirizibwa, abasobola okubeera n'omutima ogwa servant spirit, ogw'okukka wansi. Alabika nga yali anoonya obukkakkamu, ate alabika nga yali agamba, nze ndaga omuntu alina ebyo byenkoonyeeko, nze ndyoke mufuule kyenjagala, kanziremu. Tokiwulidde? Yesu alinga nga agamba nti nze nsobola okulonda abantu abawansi, the nobodies, ne mbafuula somebody. Nsobola okulonda omuntu mu kasasiro, nze ne mwekolerako n'afuuka ow'ekitalo. Haleluya. Alabika nga anoonya abantu abali mu klasi eyigirizika, abali mu klasi eneemutegeera, abali mu klasi abanaatuula wansi. Bw'abafuna tafaayo babava wa, nze nja kubatendeka. Haleluya. Nze nja kubawa obusobozi. N'olwensonga eyo alabika nga Yesu agamba, nze sayizi y'omuntu tenkwatako nnyo. Sayizi, obunene, obuwanvu. Mujjukire kyatawanya nnyo Samwiri. Agenza okufufuta ku kabaka, yagenda okulaba nga ajja fiziki erabika yamaanyi, musajja omwana omubereberye. Mukama n'amugamba nti si oyo. Ne baleeta omulala n'amugamba nti si oyo. Ne baleeta omulala n'amugamba nti si oyo. Alabika nga Katonda nga tafuddeyo ku bunene, ku buzaale bwa muntu. Kyava abuuza nti bamubuuza, ssebo kati tukole tutya? Kyava abuuza Yese, tesigaddeeyo n'omu? Yese n'amugamba ne mukazi we nga batudde awo, ne bamugamba nti ssebo nabbi baweddeyo. Kyataayongerako naye ndabanga kye yayongerako ate mu ngeri endala nti abategeerekeka baweddeyo. Ekyo teyakyogera mu muwayiri, naye alabikanga kubanga bw'amubuuza ekiddako yaga nti weero waliyo omu. Naye alabikanga atagasa, olw'okuba tagasa ne mukolo guno tetwamuyise era yali kutala alunda. Yaani oyo? Ye Dawudi. Dawudi was a nobody. Omuntu gw'otoyita na ku mbagayo. Waliwo omuntu omu yangamba ku kanisa emu nga muvubuka muto n'anyiiga n'agamba omusumba, naye ab'ekkanisa baŋŋambireko, nze bwe bayita abantu ku mbaga tebampita. Sirina yali ampise, nange nti omugamba nti you are nobody, naye nga nange kyendaba. Kati bakutwalewa.
Abamu tulina waliwo ne gye batuyita mu kuziika. Oli naaga nti okuziika kulinze ggwe, ng'olinganga ggwe ogenda okusitula. Because you were somebody. But this was a nobody to the family. Basewa mu family wammwe n'oba nobody kiruma. Ne babuuza nti baweddeyo. Kiruma. N'obeera ne mukyalawo ne mutambula ne musanga omuntu n'amwaniriza ne banyumya nnyo n'ambuuza nti ate wane ng'oyise naye ndi mukubuulira olulala. Mugenda talina byayogedde naye ogenda weewuunya. Omukyala agambye atya? Mwesonyiwe. Mwesonyiwe. Bwawulira omuntu alaga nti sorry omwami abadde awo no yewe wange yoli abadde agenzi yatule amaze kugenda nti sorry ng'omanya ize no body. Taata wange mugenzi yagamba nti bwe kaba kakusala nga bwe baddiiru yakola atya yakusala toyinza kulagayo musajja oyo mu bakazi banno, toyinza kulagayo mukazi oyo mu bantu banno. Osirika busisi n'ogamba nti wange oyo mwesonyiwe. Tebaali tebasobola kulagayo nobody gwe bayita Dawudi. Naye Samwiri abagamba Mukama amugamba nti oyo gwe baba bakola batya? Oyo nobody. Ne bamunona ku ttale. Bino byange bye ndowooza. Baga nti omubuulize nnyina omubuulize omulungi aba ne imagination. Bamusanga ku ttale yalunda. Bamuga nti yangwa keeka. Yangwa kadabe ye okole ki? Naye abuuza kiki? Bamuleeta asanga bano banaabye edda bakoze emikolo gyonna egy'okwerongoosa. Nze nteebereza nti Dawudi teyayita mikolo gyakwerongoosa. Nze kubanga yasanga omukolo gwagenze dda. Abantu bonna beewuunya kiki ekisibye omukolo ne kayingirawo n'omulere gwako n'akaggo ne lugabire. Kiki mukole ki wano? Tosamaala genda mpola waliwo ne nabbi wano. Ebyo nteebereza biteebereze. Naye eddoboozi lya Katonda likuba Dawudi akama nti yooyo. Amenyi bikuba Samwiri yooyo. Dawudi yafukibwako amafuta nga abantu abanyiivu nsobola obba kusomera kubanga nteebereza bateebereze nga bwendi. Abanyiivu asooka atamatidde ye taata. Taata gwe bayitaani? Yese. Maama wa Dawudi bamuyitaani? Mukyala Yese. Naye tagize eki? Abataka abaaliwo tebagize eki? Abaana abazaalibwawo bo bamatidde. Naye kamabulira addirira asembayo atamatidde. Ne Samwiri tagize eki? Naye ate nkubulira omulala atamatidde. Ate ne Dawudi tamatidde. Ekiraga nti ne Dawudi teyamatira. Bwe bamala omuyiwako amafuta n'addayo ku ttale. Ne bamala bakulangirira nti gwe pulezidenti addako n'omanya ne bagamba nti gwe banaakulayiza mu mwezi gwa 11. Otandika okukola ne kaadi eyogera ku mannya go. Oteeka okugenda n'olaba edduka ey'amaanyi ne bagamba nti neufuna ne bakanyama bakuwerekera ne bagamba nti musoko muleke oyo yaddako. Olaba odda ku bukadde abantu ne bamanya nti oyo yaddako nakyo ne kikuwa amaanyi. Aleluya! Naye Dawudi yaddayo n'alunda. Bwe baddamu okumunoonya bamusanga wa? Nze ndisandize ku ttale nga banjiyako amafuta ga kabaka owa Isirayiri eggwanga lya Katonda nezira mu kufuwa omulere. Ekyo kikulaga he was a nobody. Yesu Katonda alabikanga ba nobody yabalinamu omulimu. Kyova olaba Pawulo yajjayo ensonga. Pawulo ajjayo ensonga agambye bw'ati mu Timoseewo ekisooka 1:12. Agamba nti mwebaze oyo yampa amaanyi. Aleluya! Ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Katonda bw'alonda abantu yabawa amaanyi, yabawa obusobozi, yabawa ebikozesebwa. Ffe tujjirawo n'amawanga gaffe. Katonda alabika nga tafaayo ku ggwanga lyo.
Yensonga lwaki wano tutudde wano nga tuli bamawanga ga njawulo. Yensonga lwaki abamu n'amawanga gaba abamu batenda okwogera amawanga gaabwe. Katonda tafaayo ku ggwanga lyo, tafaayo ku buwanvu bwo, tafaayo ku butono bwo, tafaayo ku bumpi bwo, tafaayo ku butamanya bwonnyo, tafaayo. Kyafaayo kwe kubeera ng'onokkiriza enteekateeka ze. Haleluya. Kati ye ebyokusobozesa biri mu mikono gye, tebiri mu buyinza bwo, biri mu buyinza bw'oyo eyatuyita. Haleluya. Oyo yajja gye tuli n'atukwalifayingisa n'atufuula abasobola. Kyova olaba nti ffe abaayitibwa ffenna omulimu gwe okujja n'obeera awali eyakuyita. Haleluya. Ye alina ebisaanyizo, yamanyi how to make you qualify for the job, for the call. Kababulire kino. Abaaliwo mu semina y'obukulembeze gye nali nsomesezzaako wali mwawulire. Singa ddala okutuwa obukulembeze bwaffe baabuuza baakyalo, nga bagenda babuuza ku kyalo, omwami ono alina akaduuka wano mukkiriza abeera omukulembeze w'ekkanisa, ne bagenda nga babuuza ku kyalo, twandibadde kati kambuuze bubuuza, singa mukadde gwe twabuuza mukyala wo kuba omukadde, wandibadde omukadde w'ekkanisa? Kubanga omukyala yeewuunya n'ekkanisa engeri gye yakulonda. Era buli kaseera mukazi lwasikana kati bannange ekkanisa yagwa nnyo. Omwami wange mbuye muki? Eyeetaaga oyo yeetaaga kulemberwa bukulemberwa. Ani gwe bawa ebyamaka? Abakazi batema obukule ebbali nga beewuunya ekkanisa omwoyo, beewuunya omusumba wa wano eyatuula mu lukiiko yakkiriza atya oyo, tebamanyi. Mukyalawo tasobola, ayinza okuba nga takkiriza. Mulala omwami yaseka busesi ye, n'aseka nnyo n'agwa n'eri mu katebe n'aga nti abakozi babuze ekkanisa. Mukyalawo bagambye bata ye mukulu w'abakyala, n'aseka n'aga nti banna ng'ekkanisa abantu bagibuze, ono we wange. Kale Mukama asaasira. Haleluya. Omuntu omu ye yeewaana yennyini n'aŋŋamba ebigambo bino, n'aŋŋamba nti nkubuulire abantu bakoowu. Musumba nkukakasa guno omulembe mukoowu n'abalonda bakoowu. Okumanya bakoowu n'assa ku ddoboozi, nze gwe baalonda, nze mukadde omukulu. N'agamba Musumba naawe omumanyi, kuba twali tubaddeko naye, omumanyi akavuyo kange, naye nze nkulembera wano. N'agamba nti olaba bajja omuntu mu ttabi ne bamuwa obukulembeze obwa waggulu, otegeeranga nti abantu bakoowu. Bassebo ne bannyabo, Katonda gwe tusinza ebyo abiraba. Amanyi obunafu bwaffe, amanyi bwe tugalangatana, amanyi bw'ogalangatana. Ye yakuyita n'akutuma. Haleluya. Kubanga yamanya nti obuzibu bwabusobola. As long as you are humble, as long as you come and sit before him, as long as you agree kunteekateeka, he will qualify you for the job. Haleluya. Igwe mulimu Katonda. Talinda mufuke bamalayika. Oyo omusajja wo gwe baalonda, oyo omukazi gwe baalonda. Katonda alabika yagamba nze mpa omuntu alina omutima ogukkakkanye, ali humble, alina servant spirit, anaasobola okutambula nange. I will qualify him or her for the job. Kyova olaba bano yabatunulira ebifongoloosi bino, n'abatunulira wonna n'abawa warning, temuva mu Yerusalemu, subidi kidogo, temusobola kugenda mu nsi mu maanyi ge mulina. You cannot. Nammwe abalimu abayigirize temusobola. Kino kyemugendako temukisobola.
abagamba mulinde mbakwalifying nze ntya ngenda kumala kubajjuza. Tuddeyo ku lunyiriri lwaffe. Olunye mwatutegedde lugamba lutya? Naye muli wabamaki genda yogera bw'olumanyi mu mutwe koona tugende. Agambye atya? Naye muli wabamaki omuki baali mala okukola ki? Baali mala okujja ku mmwe. Ekitegeeza nga tannajja muli baki? Banafu, mujja kusigala ordinary people. Omwoyo Mutukuvu nga tazze osigala oli ordinary person. Okimanyi mu kanisa mulimu abajja nga bali ordinary era bajja kubeera bakyali ordinary. Waliwo omukazi omu yali baali bageya mukyala munene naye oyo gamunnyogogerera bwereere. Egamba okuva amazzi yanyogogererwa ga bwereere, okuva bwe yajja bw'atyo bw'ali. Obuzibu buli ku ki? Teyeewaayo eri maanyi. Muli we bw'amaanyi Omwoyo Mutukuvu alikola ki? Alimala okujja ku mmwe. Olwo le mulifune obusobozi. Mugende mu Yerusaalemi, mugende mu Buyudaaya, mugende mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Bwe yamala okwogera ebyo n'asitulibwa. Kye kigambo kye yasembayo okwogera. Abantu abamu bawanuuza ti omufu naye nga ate tannafa olwo. Weegendezanga nnyo ebigambo byasembayo okukola ki? Okwogera bikulu nnyo. Era taata wammwe bajjajja mbwe abayita nti abange mwanguweeko ssuula ky'okutta edduka. Genda owulire byasembayo okukola ki? Ng'ali ku deathbed. Yabagamba mugende mu nsi zonna muwulire enjiri. Ebigambo byasembayo. Ebigambo ebisembayo ng'agenda mu ggulu. Asitulibwa ddala ku ssaawa ennyini ey'okugenda. Mumale kufuna maanyi. Nze kyendese ku nsi nkiraba. Kyendese ku nsi nkimanyi. You cannot do it. You are just ordinary people. Temusobola kukwata mu mpologoma sitaani. Temusobola musonga mu lunwe. Temusobola kuwangula. Temusobola. Nsoma olw'ekumi n'ebbiri lugamba ne bakomawo okuva e Yerusaalemi, okuva ku lusozi oluyitibwa Zeyituuni oli okumpi ne Yerusaalemi, olugendo lunaku lwa ku Ssabbiiti. Awo ne balyoka balinnya ne bagenda mu kisenge ekyawaggulu. Bagenda mu kisenge ekyawaggulu. Kisenge ekyawaggulu kyali kisenge ekyokusabiramu. Ne bayingira omwo, ekinsanyusa ekyabayingiramu bayingira omwo nga bonna basiriikiridde. Tewakyaliwo wajegera. Bonna bali hambo. Kamanda akoze atya? Naye olw'okubanga baali bamaze okulabulwa ne bagenda mu kisenge ekyawaggulu. Naye nsanyuka nnyo ssebo omusomi wange oba omusomi yenna nsomera. Ansomera olunyolo lw'e13 muwulire ebyaliwo. 13. Bwe baayingira mu kibuga ne bambuka mu kisenge ekyawaggulu kye baabeerangamu, baali Peetero, Yowanne, Yakobo, Andereya, Filipo ne Tomasi, Batulumaayo ne Matayo, Yakobo omwana wa Alufaayo, Simooni omulwanirizi w'eddembe ly'eggwanga lye, ne Yuda muganda wa Yakobo. Ekinjagaza okumenya amannya ago, omuwandiisi akola kyonna ekisoboka okutunnyonnyola nti abasajja bano bonna bwe baava ku lusozi bo ne bayingira mu kisenge ekyawaggulu, amenye name by name. Neegomba bwe tuba tunaafuna Omwoyo Mutukuvu nga bwe twayise ku makya, njagala weetegereze mwenna ffenna tulina okuyingirako mu kisenge ekyawaggulu. Wali ofunye akakisa n'ofuna ekkanisa nga erina memba 30 bonna nga weebali. Olaba kwaya erina n'ennamba empandiike ebeerawo nga bamu tebazze. Ofuna kakisa church board
okutuula bonna ne babeerawo. Wafuna kakisa district council okutuula bonna nga weebali. Ofuna kakisa abamaka okutuula ne basaba mu maka gaabwe nga bonna weebali. Nga mutudde mu nnyumba guwa gizimba, omulala mukyalawo, abalala baana bo, guba mukisa bonna okutuula ku ddiiro ne mufukamira ne musaba. Abasajja bano baali teachable class eyiga. Kituufu baali banafu, naye essaawa yatuuka obunafu ne babuteeka eri ne bamanya nti katugoberere ne batambula bonna ne bayingira mu kisenge buli muntu. Bwe tuba bakuwangula na kufuna maanyi gano ge tugaa nti nja kugenda, tuteekwa buli muntu okuba mu kifo kye. Buli muntu ateekwa okuba present mu church. Genda eri gye babalira ensimbi ojje ebaasa. Bw'onoofuna ansi eyali mu kanisa eyasooka ng'olina omukisa nti buli muntu yawadde. Buli muntu nga buli muntu yawadde. Olaba ogamba bugambi bantu ffenna tuyimirire tuyimbe oba tufukamire tusabe, n'atali mulwadde n'asigalawo. Naye bonna baaliwo. Njagala kusooka kubuulira, bw'obanga onoogenda mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, buli muntu alina kuba present mu church.